Okankana okuli wano. Producer abyeganye. Ne TV ne smart TV bajagisanga kankana bwete. Olopaleta. Bayala kutumyako ku bantu nga bakwanira kali garden yako. Kawako. Kenya nama. Nga kujana ma 13 gundwe balina office awo. Band ba radio. Kwa garden kali side zaawo. Njagala batumira koko nga muli bakazi kati bakulu omusajja tokyamutegeera abaana gwa bawera bali mu senior fo. Neso unegwe bannange nga mundanga abakazi babeerawo ne babba baabwe ng'omusajja talina kyakola waka. Just kitiibwa. Kitiibwa. Bannaino n'okuyita nakyeyombekedde kinene. Bannange nze bampiteko nakyeyombekedde tekisoboka. Bambi obeerako naye. Nga nze banne wale gwe mmanyi. Abana yabawerera ennyumba yagisasula n'omusajja n'omugulira essaati kwata kuswaza takuswaza mu bantu lwakumene Katonda yasonala abasajja abo byonna biba byagaana naye nga bannange nedda bambi nedda kanne bakototo twange tunzigweremu tolina bwe webaka mukwano era omumusani mugane bane maama wakyo naga abaana bange tuwe muddwa nnyo musome tuwe muddwa kati ekyo kyekiwemula ekisinga abasajja kye bayinza okukola I understand the situation where ntibao business wise ebintu biganye n'omukwatira mukko niyo omukyala abala tuli myaka bwegiti bambi talina musajja wali talina n'abeeraawo era musajja twakera ku makya ne bamuwa caayi n'agenda mu oyo omukazi watunga ali butto ddala n'omugamba wayenze aliwa mwami wange wa omusajja asiiba mu luddo puulu zinje nabba kyovola abakyala bakyali bazira balibeera bazira baliba bazira abasajja tuli bazi mu muntu aleke midali gyonna mugikukumbe mutwale baddiya wamma munange kuuma musajja w'ekitiibwa kirungi abaana bawe ekitiibwa nti omukazi abaako n'omusajja kati omanyi eno debate gye tulina kati nga kyenaguddeko eyo gama nzirizaayo abaana omwana ku ssomero anti kati twade tulina okukuweeyinga ani alina okutwala nani okola not that kati nga nze nga mankeera nsambadde nsaba omwana omuntu alireko ku ssomero nagamba omulimu gwange nina bye nina okukola ebiri very important nakugamba nomugamba naye nange nina okugenda okuba nagamba mpozi onoomuweerera mu taamu ejja neneebalaalamu ne ŋŋamba Haffy oza wakyo oyo ali awo muno ne sinnafuna budde tukabudde bwafu naye se n'aleetebwa okitegeera so akugatta kunoonya school fees nakubona nawe oli yangambye onoomuweereramuko ne mukama wange waliwo otuuka n'oguba ng'omaze okugenda ku sukulu koodi kobadde olinaako ekinaku kataddeyo nogagana amafuta gange kaganyamba okusanyusa ate nange okunsanyusaako nganzi kakati waliwo reverse yaki kyetubadde twogerako kati munnange omwami n'agaana okuzaala abaana ku ssomero kyokka ng'omukyala yeyakutte ngamba ssente kati ku luno nze nagonze omwana ne mmuzzaayo era nesikola nenzikiriza kola kuba munne oli yatoola ssente naye kati kweno nga mukyala yatoolera omwami n'agamba tekisoboka nga kyayina eggume mwavu naye ng'alina eggume gyetuli ate biba binenenenemu bwe biti nga lirina eggume lyana lya mugagga taatawo yali mugagga ne bayavuwala kalina nga teyasongako nsonga yali yaffe naye yali yaffe naye era n'empisa tekirina kitaata tekirina ate nga kiwangaaliddewo awo kale akayimba akaredia nduuze kwe katulese mukama bingi nnyo banne ebyewunyisa ku nsi kuno naye ng'abeera Siyanji Fashion Collections yaba anyambazza akateete bakaita pepcat naye sisakyogera dde ekyo bebamanyi nabo era bwe bumu ate abatali baana bakitange nti no nimbye ndi mu kukyamya ggwanga Siyanji anyambaza kana akatete katikana katete we nadde nkafuna nadde ndowoozamu ku biwala ebite biri mu parliament nenga kati yero yafefe ekyukemu kati bya ivinanite muto Liliani aba kale Liliani aba nyamutolo bato kya abalala abaliwo mwana nga yesimye kifuba kyo waliwo masa waliwo oli omubaka oli omulungi ennyo owokumwala bamuyitaani nakimuli ono w'omuggo wapne wa nuupu oyo omwala omutuuyo omulungi oba muwala wamukyala naye muggo kyoba mulungi one gwe naye mawulire leero wa bamuyita Namukuta
nendayo muwala muto mwebali omwo kati biri ebyabakadde mubiveeko tusaba bawala beNRM yambala buuti abamu tuganye okunyikira mu kibiina lwagateeteeyi gali banayi mwe emitima giwanka olaba omwana eno saidize eno ku opposition ng'ayambadde ngeno bali mu gateeteeyi mwambaleeko bwe muti mulabe tuyira gavumenti obululu buyike nga mazzi kituufu kakati no ojja kubira Siyanji Fashion Collections emimakine enamba erize 0759591816 ajja kuwasa okudelivaringira olugoye lwonna kika kyonna ky'olugoye kyoyagala wobeera oli Sapphire Hotel basibe ne bannyabo bantumye emyongero kubanga mbabuuzaako era n'obbangaliza weekend ennungi ne bakutegeeza nti bw'oba ogenda mu weekend batutegeddeko nti nno ina pulaani z'okukwata omwana tu omutwaleko out. Sapphire Hotel bakutegeeza nti nno kyekifo kyokka ky'osobola okubanga ate otwalamu omuntu wo n'asiima n'agamba nti thank you so much. Kale kaakati Sapphire Hotel tusangibwawa banaye gundi agenze nekatetero odinga tusangibwa kilomita eri emu ku luguudo oludda ekigo ng'ova ku Entebbe Road awo mu junction ekajjansi. Kale kakati tugamba nti munnange jangu obeere nga tulaba ku gym zaffe ennungi, tulina room ennungi, tulina gardens ennungi, tulina buli kimu kye weetaaga okuwummulamu, tulina bachefu abafumba emmere ewooma okuzaama. Kyekifo kyokka kyogera ogendamu ekikakkamu omaleko weekend nga teri akugambako ye Sapphire Hotel awo webali ekigo gendayo twalayo omuntu wo musobole okubeera nga ate mukola ki muwummulamu. Kakati awo nga tuvuddewo nja kubanga ate nkutegeeza kubana fa Simba Automotives Uganda Limited abalina pikipiki ya UG Boss abakutegeeza nti genda bere nga togyefunira. Pikipiki ya UG Boss nyangu nnyo ekola sente nnyingi nnyo ate nga ngumu. Kale genda matabi gaffe mu Ndeba opposite town ne Kamo cha opposite City Oil bere nga ate pikipiki eyo gyefunira obulamu bere nga ate bukola ki bukwanguira. Olukiiko lw'abattaka abakulu ab'obusiro luteeseteese omusomo gw'ennono n'obuwangwa n'empisa ogw'omwaka 2024 era nga bajjukiza abazzukulu omusomo gwo ogenda kubanga gwakujjukiza bazzukulu obukulu bw'ennono n'obuwangwa n'empisa zaffe ng'Abaganda. Omusomo gwakubeerawo mu Lubiri Emmengo ng'ennaku zomwezi 25 Oktoba ssaawa zijja kubeera 2 ez'okumakya wansi w'omulamwa obuwangwa n'ennono ng'omusingi ogukuuma obutonde bw'ensi. Abazzukulu mwenna bagamba nti musabibwa obutabulawo mu musomo guno okuyinza genda bbeera emitwalo 2 gyokka. Ssaabasajja Kabaka awangaale so y'ensonga bweri awo bwetyo. Kale kakati mmaleyo ne mention endala emu bannaffe abapadde pye bagamba nti mu kafo w'okutumbula ebyobulamu mu bitundu bya Greater Masaka mu Buddu abapadde pye Rural Development Initiative ne Diocese ne Masaka Diocese bakubiriza abantu mwenna okubeegattako mu kusonda ensimbi ez'okuyamba okugula ebyuma ebyetaagisa ebirala mu ddwaliro lya Padre Pio Hospital Butonze Masaka Lusaka lwa Mmese kyotera okuwa obujjanjabi eri abakyala abaana abantu abalina akawuka ka mukenenya n'abantu abalala bonna. Okuwagira enteekateeka eno osobola okuteeka ssente mu Centenary Bank account eri 32788 32788 oba ennamba z'essimu 0784226558 0784226558 okusobola okubeera nga ate owagira enteekateeka eno. Kale awo nno we tuli. Waliwo kundaga ki? Gansina bakubulya ngambi badde olina kyagala okunda. Kwefu amanza nyira ka video akumanyi maze banga nga nnumwa n'ensanga ey'abantu bampagira luli. Nga nsayima ekyo kyokola kituufu. Ekyaje. Ne baleeta n'engero z'Abazungu awo man eateth where he worketh. Byandi byali bwe bityo bingi. Kakati abamu bampadde amagezi muteeke mu ssente musiriikire just be nice. Bintu bibadde biki? Bingi. Kuzo ssente nga tonna zinteekamu. Of course step by step. Oli kuyaki kati? Kati badde mu nice. So kati. Wali sose ya ssente ebya nice ne bijjira. Nteekateeka yange buli omu aba ne pulaani ye. Naye kati nabadde ne rain nampa amagezi nga ndaba gayinza okukola ki? Okukola. Kwefu mbadde nsaba oleme kunnwana ozanye ka video ako. Manyi naawe entalo olwana nnyingi. Simanyi. Saabalwanyi, simanyi alwana ne Museveni. Talibaako kyakuwa. Option oyina emu genda e Busoga.
wachoni option ne saimoyo omwana ne bwolikolo otya oyo gokola ne ku TV tali bako kyakuwa option yo ine mugende busoga wali akaddo bakaita naloba bokatega omuntu n'akabuuka atandika okwereta yekka okeera kumacha nokateeka ku studio making sure nti omusooka ne musookawo okatega n'enkategawo kati bwino byajja n'akabuuka ajja papa bwakabuuka ngozinga emikono olinda kiro simu kati ate emba singa abatannajja kwefu n'akabuuka abo bwe buzibu obw'amaanyi bw'oyolekedde kwefu ajja kunoonya ebuvanjuba kwefu kyakwesiba naye gwe kwefu n'akabuuka bannanga akaddo kubamu akafaananyi nga babadde ngabadde ddayo oddemu gyakaddo ggwe ogera okuddewo omusawo yakakwanga yafa olina kubonabona nekwe buli wakuyitako nakunakira singa nnyabula kwefu akabuuka so just ku making sure ntakabuuka naye gwe ekyakadde okyakiriko waliwo otuuka nowulira ng'omutima gumenyese ogamba naye ndabika newe nagezaako byonna nenamuwa ssente bajja muwa ssente nnyingi kandoge muloge ngenda kukwatamu newootambulya batize kyenjagala okugamba tebikola golowooza nze sina be nali neegombye ku nsi kuno kiyinza oba omusawo gwalina mu ffere omanyina basi balimu abafere kani oyo agamba okuwa omusawo laakusekeredde agamba omusawo bw'ogendayo nga yafa nga nkufuukidde akayinja mu ngatto nfuukira akayinja bwe ntambula mba ndi awo ngozze omanyi omuntu w'omuloge takyusa nsi nga nga naloba obanga roboti okyuka lumu nga mpulira erinnya limu mba ninawe ntudde ndi mikwano gyange nojja hello dali kati kankubuuye nze olaba bwe ndaba abantu ojjukira waliwo emboozi gye twakola wano lumu omuvubuka eyajja n'ekiso tafuddeyo misana tafuddeyo kigenda kuvaamu n'agenda ekatwe mu katale omuwala ajjakoyo namutemako ensingo naye ne bamutta kati bonna bali balwanira mu geena yawooninga ne bazadde b'omuwala nti at some point yaliko ng'ategeera n'agamba mugenda family bbiri zigenda kukaaba wano amaziga nze nno munnange olumu nga tugenze nga sinagenda nnyo like mu mental health nze ngenda ne ŋŋamba munnange omuntu alayika yaloga munne gwate gwani gwe bakyawa n'oteesonyiwa ensi eno ng'ekyayiddwa olwakaseera muntu wakukyayira bambi nga tosobola nga lwaki tosobola toyinza anti ffe wetugamba nti oli mutafu wa muto ne weegaana siri mutafu wetu nga tugamba bakukwatamu omanyi lwaki sikikkiririzaamu nti siggwasa era siggwasa embi abantu wano babikula n'ekitabo kya black book ne kiggwako nga manya gaba x balina ne ge baddamu ng'alinamu Haffy 1 ne Haffy 2 naye lwakuba nti mu byonna abantu bafunye ati breaks ne olwo break up ejja mu kaseera akabi bane ne break up ekusanga mu loogi mbi kati break up zisiŋŋana everything should teach you as a lesson, should happen as a lesson nze kankuwe kyobola nga olumu we assume nti oli olaba ojja gena ano neerogereko that's what I think let us assume omusawo waakola akola tukkiriza ogenze busoga bakwadde akadagala okabuuse nkabuuse bwenkabuka bulungi nnyo kale ne kakola omukwano nojjukira teguli ku nakyo guli gukwatemu nga nnina muyitirivu oba oliawo nga nyingiddewo ne fruits ekinjagala andi gwe lwakwata onnanfuna gwe olaba bikola kale anti byonna byonna byenwanira byoganye okumpa kati koobimpe ng'olina akusindiikiriza kaakati olaba amaaso gano n'emitima tegiggwa kwegomba nti olumu owulira oli ati comfort zone nkwagala okukamala naye gwe n'obeera wano olunaku lulamba nga nkubira amasimu 50,000 times oba bebi mkyakola bebi mbadde wakavaaka bebi mbadde nkusubwa ziri bbiri halo kati banaye gwe ngandudde okuwuliza wavunda nkusaawa emusaabiito nankubira kati gwe banoloza bagenda kubeerawo bati tukandi wano nkaaba kyokka gwe jikwa waloganze gwe teweeroga goli ku nnomo ogenda olaba nfuuse ezzolo nkufuukidde ekizibu oba oliawo neetutte wa maamawo munoonyeza njaba mulabako nnazaala njaba kwezaala
anzaale wale gatuvudde ko bine byakatemba tembe betuzenja walolebe ko omukazi nga alina omusajja nga alina omukwano mungi mwafunyemu butakkanya wabujjo bisolo bila resolved muddamu ne mweraba ne bakuweereza message oyo wuyo kuva ku machata nalye sawa mwenda ngali mbuliri yebase kati ngalo kyo toka muno muloge bwaba sizolo nga mawaya zaakukako taba mulogo oyo ne bakuddemu wuya akaba ongendo okuweereza ka video nga ndi mungo yezo zo wabadde munkuunyirizaako sikyategeera nfanzi gwawo n'aviira mu ddala amaziga gali gennyini kati omuntu bw'atyo ng'omaze obbinkola ebyo byonna ndi desperate like that n'owulira ng'onkooye because bino ebintu by'okola atuuka omuntu nakkoowa otuuka ng'onkooye nga nkoze buli kimu nkufuukidde akayinja mu ngatto because alina omukwano kala atandika okukola messages nnyingi ne name of love n'onyiiga n'asooka ajja n'avumaavuma abawala b'okola nabo n'abavuma buli gwendabako buli gwokola naye nvuma muvume buli omu amala obbavuma ojja omutunira n'obusungu bungi wakyo oh darling bebi ngatandika kaaba kati wankikubye ddala kikaaba amakubi kati laba bwonkyawa kati nze okusigala nze kajjukira I'm still under spell ngondeko otya nzekka wanneerippako waŋŋamba otwaga onjagala bwoti okufa kwe kuli twawula va ku birayiro ebirayiro by'omukereziya n'emizikiti bwe tebiriimu ddagala no era kati ekibiina twawula nze kutabulira butwa omukuvaawo nakugamba gwe nasanga ku noba nange nembunywa ate dino what happens okumanya ebintu byowulira nti omuvubuka omuwala yamukyayi n'agenda ewaabwe nayo kyama ennyumba n'agenda waliwo ebintu byebakola ngolaba bannaye kiri beyond something is not right kuba nakyo waliwo bannaye waliwo omuntu akukwana bane bubanga omuntu oyagala muntu mugambirewo ne omuwala omusajja tomwagale totokola ki tomugamba mugambirewo ekyamazima tekijja kukola ki ebyokulya biwoomo kamala ne mugambe kale omusajja agenda okubalamu ng'ekyamazima waliwo omuwala bannange nga wamaanyi tagenda kukkiriza naye nga n'akuwa time nojja naye ku masengere n'ozimba kati buli omu n'alaba ng'omuwala okola ki kikyali kitawanya beti olwedde buli omu bannange olina ekyana ekiwala maanyi kakati ebiri wakati wali alaba tebitambula naye kati abawaana ekikazi bina talina gyagenda kuddayo bannyonnyola nti eryo lyolaba kati ate alituuza walala yali aliyagaliza yekka kati awe wali obuzibu omuntu mugambe nti ekyamazima tekijja kugatta amanyirewo ekyokubiri totandika muwola bbanja genda mu bantu bangi kumanyisa bantu bangi ate omututte mu bazadde tomwagala lwaki omutwala mu bazadde bebamuna abantu abatuuka okwettira ku bantu omuntu n'akoleba ekisiru omukazi naye yassa emmotoka nga bw'ogula endala bw'ayasa tv bw'ogula endala nga tugamba ne bane gwe tolaba nti noono oyina mulalu gwe nga tomulaba aho ebintu by'eddogo ebyo kati natisita ofundako n'olitega kwefuna alibuuka ye omunnyonnyola omunnyonnyola otya nga ye yalibuuka naye ate omukwano gwe nalina okujja naye nakunyumizaako embizi eyabuuka eddagala eyali eddagala wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wulirizaako amaka leero